era kampite Honorable Kibira ngo tunambala tugenda nabeera n'owabakyala akulira abakyala naye wali Maria agenda tuwayo message y'abakyala mwene embeera gye tulimu beteekerateekera ebibiina byamwe nga bwe baagala ffe tunakikola ddi Nze Musanje Moses Lukanga nga nze chairman wa National Unity Platform District y'e Bwingo. Twakungaanidde wano twateekateeka ne tuwandikira RPC ne tutwala ebbaluwa mu ofiisi ye ne batukkiriza okuŋŋaanira wano ng'abaana ba Buyikwe abakulembeze ba National Unity Platform District yonna. Twekozeemu obukulembeze okuva ku chairman paka ku bwakalindaluzi wansi. Tuzze wano kuŋŋaana ng'abakulembeze buli omu atunuleko munne mu mmunye amanye nti nno ono gundi yakulembera ono gundi yakulembera ekifo kimu. Twawandikira RPC ne batukkiriza okubeerawo. Tutaddemu ssente zaffe ekikumi abannanuupu ze bakuŋŋaanya mu disitulikiti yonna. Ne tuweza akasente kano nga tetukutteeko mu nsawo ya muwi wa musolo n'emu. Ne tujja twekuŋŋaanye twekolemu omukulu tusobole okumanyagana. Bwe bajja ate ne batuyimiriza ebibiina ebirala byo bikola emikolo baagala tukole tutya. Politics baagala wa multi-partyism tumuzanyirewa. Bwe baba batidde nti nuupu y'amaanyi bakkiriza obukulembeze babusule obusuuzi batambule bagende badduke batubya akalulu ng'abavubuka. Twagala kweteekerateekera mutendera guddako ogw'abavubuka okulonda kw'abavubuka. Tunakikola tutya nga tetukuŋŋaana nga tetulabangako NRM akwatibwa. Kigendererwa ekiri wano kya frustrating activities za political parties endala ezivuganye NRM kubanga nga NUP political party erina okubanga ekola enkuŋŋaana okulaba nga eteekateeka akalulu ke tugendamu aka 2026 naye obubonero bwonna bulaga nti NRM yerina okola enteekateeka ze zibeera mu kalulu. Tubadde mu kalulu k'abavubuka ne bakatulemesa kuva KLC 1 akalulu k'abavubuka era ne baportrayinga nti NRM mu Buganda ekoze nnyo okuwangula akalulu k'abavubuka naye nga tewabadde kulonda naddala ne Buyikwe mu byalo ebisinga ne mu madistrict amalala era kubadde okuwuliziganya kulaga nti tebadde nga kulonda. Ku level ya 2 bakandidati baffe bonna babaganye okunominatinga bonna baganye okuba nominatinga aba isi ne beekweka ennaku 2 paka ebakulozinze. So mu mbeera eyo nkowola abana Uganda nga tuli mu kweteekerateekera akalulu ka 2026 bino ebintu tetulina kusirika busirisi kubitunuulira nga NRM ekola emivuyo n'ebitongole byayo ebye-electoral commission ne police kubanga nga district tulina okukola activities zaffe twawandiikira RPC nga amateeka egalagira ne tukopinga buli office okubategeezaako nti tujja beera wano n'olukuŋŋaana lwaffe tunyumyemu nga NUP naye leero ova eri n'ogamba nti teri mukolo gugenda maaso teri meeting egenda maaso then awo biba binsobedde. Bakitegedde nti mu butuufu baadde bakolera mu nsobi era njagala okubeebaza ekikolwa kye bakoze ne bayimirira wali ne batuwa obukuumi ffe twogere ebigambo byaffe nga bwe twagala. Abasekirite kwekyo mbasiimi njagala okubeebaza mwenna abasobodde okujja okubeerawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala n'okulaga obuvumu obwo bwennyini bwe tubadde nabwo okuva ekiro enteekateeka eno etukozeza nnyo
Gasa Kafred era nga ngenda kwesimbawo okuvuganya ku ntebe ya LC5 yaabwe y'okwe district ndi wa National Unity Platform. Twagala okuvumirirwa ebikolwa eby'effujjo, ebikolwa eby'okukuma mu bantu omuliro gavumenti ya President Museveni gyetandise. Ekikolwa kino kya bulabe. NRM ebadde muno mu district ya Buyukwe bakuba enkuŋŋaana zaabwe ne bakola buli kimu, tewali muntu yabatataganya. Opposition twaliwo naye twabaleka ne bakola ekintu kyabwe ne bagenda. Naye ffe twakunze bukunzi bantu baffe nga twagala okuba tooki mu bavubuka. Akalulu kaffe nga bwe kagenze twakoze tutya, NUP tweteeseteese tutya okwetegekera obululu obugenda okuddako. Kya buswavu okulaba nti NRM evuddeyo ng'eyita ba agenti baayo, simanyi ba assistant RDC abatalina mirimu gye bakola ndowooza okujja okutataganya enteekateeka zaffe. NUP kibiina kiwandiise kiri mu mateeka, tukola party activity. Nologye twagala batukumemu muliro tusobola okuteekawo obutabanguko, naye NRM ne gavumenti ya Museveni batuyambe baleme kutuwaliriza kututwala mu mbeera etuuka kweyiwa ku nguudo, etuuka kugenda kutandika kukola bikolwa bafujjo okusobola okulaba nga tubajja mu buyinza. Twagala tubajje mu buyinza nga tubayisizza mu kalulu, batuleke tukole ebyobufuzi eby'emirembe. Kubanga abantu power okukyusa embeera yonna. Museveni atufuze bubi, amanya gangeze namuleme goliti zaali bwanyemera Buyuga disitulikiti. Kati tukole tutya? Tukabirewa timuhabulwa kyeki musajja omu yatufuga wano bannange ye tazaala atulekemu naffe tufuneko abakulembeze abalala tuleme kaddiwira mu ye yekka.
obubaka njagala butuuka wa pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu ate nga ye pulezidenti addako ku luno tetuzanyazanya nga we yateekawo protest vote Kyagulanyi akalulu ne baba bakadde kuba bakateekateeka aveeyo ayimirire nga Kyagulanyi Ssentamu atuwe go ahead ku luno tatutangira kubanga tukooye bwa nekyamalira nze ndi Munyankole from Shema district naye tukooye twagala pulezidenti Kyagulanyi afuge ku ggwanga lino. Thank you. Musajja mukulu olina okugenda adimanyata kalulu n'obikyangachanga olina okugenda wafukanga kyemalira abakukola okugenda emmundu zokisa abantu abeza n'okgenda muziko abandi ne bafiirayo naye gali nti mu Uganda bannamateeka be batagamanyi mu nsi bannamateeka abakwasiza amateeka be balina okugakulembeza okugatambuza nga bwe galina okukola ki okutambula naye mwattu mu Uganda yaffe buli omu yeekolera kyaba yeesanze kikwasa ennaku nti omuntu yandize n'akuyigiriza ekyokukola ate yajja okwonoona ekyo kyewandikoze. So mu Uganda temuliimu bukulembeze, temuliimu mateeka, mulimu bwannakyemalira. Kyannaku kikwasa ennaku e Uganda weetuuse naye bwe tunaaba nga tufunvubidde tujja kutuuka mu nsi eyeesiimisa. Tugende abakulu bali wano mujje tugende noleko tulabe nga tutambula. Yes. Uganda koyeza n'obukulembeze obw'omusiira mu ggwanga twagala obukulembeze obujja obwa Bobi Wine nga Nduga bw'ayimba nze ngamba Museveni ayimba Museveni agamba akoye obufuzi lwaki alina okweyagala. Yes, abakulembeze mugende. People power! Our power! People power! Erecho. Yes, katulinda abakulu baide wano batu addressing tuje waifu.
naye ne mutumalako eddeme ly'obuntu kyebategeeza nti neggwanga ligenda fugibwani. Mbadde manyi omuntu owa wansajja omuto omuvubuka omuto yalina okugumiza omuti omuto wegugumiza ekibira. Batuleke tweyagale mu ggwanga lyaffe tweyagale. Tetugenda kweyagalira Kenya oba Rwanda, tuli mu Uganda twagala kyukakyuka mpya. Nze kennyini ayogera wano obukulembeze nange mbwetaaga. Nange njagala mpuke mu Uganda kubanga nakoloboza.